Balenyo munaffe akyali naffe mawulire gaffe amalala gabutikidde ge tulina poliisi ng'eri wamu n'ekitongole ekya Uganda Electricity Transmission Company Limited baliko omusajja gwe bakutte aludde ng'abba ebyuma ebitambuza amasannyalaze n'abiguza amakampuni agabisaanuusa. Mu kiseera kino UETCL yakafiirwa obuwumbi 2 mu myezi 15 olw'okubba ebyuma bino. Poliisi eyiganga ekolaganira mu n'amakampuni agasaanuusa ebikadde bakutte omusajja atatukiziddwa linnya agayeba okusangibwa olubona n'emmotoka ekikakana n'ebyuma by'ekitongole ekya Uganda Electricity Transmission Company Limited bitambuza amasannyalaze amangi. Okusinziira ku Lawrence Kimbo omwogezi w'ekitongole kino okubba ebyuma gwafuuka muzinda ddala Limited y'Ebuvanjuba ku layini y'amasannyalaze ezimbibwa mu kiseera kino okuva ebyo gyagali okudda ettulungu omuze guno gusinga kweyolekera nnyo mu bitundu ebyekakira. Nga ekitongole tufiiriddwa sente nnyingi naddala bw'otunulira stretch eyo eyakakira tawa 52 zayonoonebwa ku bantu ababba ebikondo bino. Ebizimbe ebikondo ebitambuza amasannyalaze amangi ekitongole kifiiriddwa ensimbi eziri mu buwumbi 200 emyezi 15 egiyise. Twakafiirwa sente ezisukka mu biliyoni 2.6 mu muze guno ogw'okubba ebikondo by'amasannyalaze. Kimbo ategeeza nti omukwate agenda kuleetebwa e Kampala asimbye omukundi awulidde ebinongo obubbi kyokka nga singa gumuka muvi wakusasula ensimbi akawubi kamu oba okugenda mu buzeekoga amala emyaka 12 oba byombi kisinziira ng'amateeka bwe gaba gakoze ki bwe gaba galamudde. Ono atubulidde ensimbi ze beetaaga mu kiseera kino ng'ekitongole okuzza ebikondi byayononiddwa. Ekyo kitegeeza nti twetaaga biliyoni 37.5 n'obutundutundu obugwamu naye bwe tuzirounding of biliyoni 37.5 okusobola okuzzaawo ebikondo ebyo byonna. Atwala poliisi eyiganga Patrick Byaluhanga atubulidde byabadde nga bakwata omusajja ono. Nga badde balina emmotoka ng'erimu ebyuma, part of them are railway materials, part of them nga byuma bya Uganda Electricity Transmission Company Limited, whom we are going to hand over to the special squad CID headquarters by prosecuting in Kampala. Yeyamye okukwata n'okugalya abakyala kimpadde kubanga omuze guno gukyuse mu kitundu kino. We shall be arresting these people to ensure they are not released and taken to the utility court so that they answer these charges. Ku nsonga y'amakulira agagula ebyuma bino ebikadde dipisi Byaluhanga gasabye obuteetatala kubigula nti kubanga ebisinga bibeera bibiddwa mu kampuni ga gavumenti. Amazima okugeetaagisa nabo bakimanyi nti ebintu ebikwataganye n'ebya gavumenti tebasaanye kubikola ate tebakkiriza bintu ebyo. Mu kiseera kino emmotoka yasangiddwamu ebyuma eri ku poliisi eyiganga ssaako n'omugugu waayo ng'okulonyeza bakugenda mu maaso. Prokopio Siromo yakusakidde eggulu lino.